Suula akatambaala. Zebalya mu ggwanga ekintu kimu bakikubaganyako ate nekigamu Ye agenda kuyimirira eno. Ozi bali bagundi tebalina bigundi bye baategeka. Na. To beautify this stretch, but since we are limited to the trees, oluguudo lutuwewudde kuba kati tutambula bulungi. tutereze mmwe mwanguyirwe okuva eri baŋŋamba nti abasajja terinnabakolebwa tubadde tuyita mu mazzi naye kakati luguudo lwaffe lwawedde. baba tugambye nti bannaye ekibuga kyajja ekibuga kirina enjawulo n'ekyalo mujja kukkiriza n'ebitambula mu kibuga mukaaba omulembe omutebi kuba ekibuga kyani ayi omutima gwa Yesu omutukuvu ddala kutusaba Bikira Maria obi ekitenguudo Mr. Kikuza akyogeddeko tuzirima bwe tutadda kuzitereeza musanvu musanvu nnya emisanvu ebiri nnya nnya ttaano 026 eko nnyo nensaba mujjukire ng'enkiiko pulaani y'ekibuga pulaani yayita abaana baffe nga bamalayo okukola ki okugema tulinayo amasomero agataagala baana kubagema waliwo eddi olwekuse bwenti nange mbadde ekutambulamu lwesomudabye nga mbatambulamu okufuna fiiri soka mbalamusizza twebaza meeya okutuwa enteekateeka eno netwatuuka mbantu ate eno erinnya Mabeeyi Musa esimu yange 07 ab'ekikugu olw'ekisanja kino tetugenda okumalako ebibadde byangu nnyo baatuwa ekitundu kinene nnyo nga Katonda n'ensi yange ndibalekera Josephine mumwongere engalo onalewo kankalo ate wajjenda nga iwa abavubuka kuba akyakola atwala site yonna abavubuka kifiiringa neyanza nnyo nsaba neyanzeege era
technical officers mwenna musajja okubala musawo mabe ona yekitanga katonda waffe kulinnya lya paati beno okusinga balima mmwanyi balima kasooli kakati bwe bamala okungula kibanguyira okutwala ebyamaguzi byabwe mu katale. Tulina akatale ak'amaanyi akali e Kabonera, akalala kali wano ekitanga. Kakati bwe bajja n'ebyamaguzi ku nnaku z'akatale embeera ebadde enzibu nga abantu okusomoka omugga guno balina kumala kwambulamu ngoye. Abasajja badde beetikka ensawo z'emmwanyi ku mutwe naye wansi ng'ali bukunya n'abakyala babadde bamala kujjamu. Ekyatuyamba nti abakyala balina obupale buno obw'omunda bwe bayita bayika bubadde butuyambako obutalaba bwerere bwa mukazi. Ate abaana abasoma ate kyo kibadde kizibu. Abaana basooka kujjamu ngoye n'ayita mugga asobole okutuuka emitala ayambale. Tulina essomero waggulu wali abaana abava ekyotera ogenda mu ssomero babadde bajjamu engoye okuyita mugga guno nga bamala kweyambula, n'abakyala bamala kweyambula ne bambalira emitala. Kakati connection eno etuyambye nti n'amasomero gaffe ebyenjigiriza bigenda kweyongerako gye mu ssente ze tukuŋŋaanya misolo tekuliko external funding name. This is local revenue. Bwe tukuŋŋaanya obusente ne tubusevinga ne tubaako kye tukola. Nabategeeza nti mu city njagala okulaga buli ssente weeraga. Kakati okufiiringa omugga guno tekibadde kyangu kuba tuyise mitendera tuteekwa okuba na approval ya NEMA eyo twagifuna. Tuteekwa okuba mu bajeti yaffe nga tutaddemu ssente ezo nankubadde entono. Tuzze bajeti zaffe tuteekamu ne twongerako katugusizza we tuli. Ekiremeza okuba nti nga bw'olaba eri bwe kitambudde enkuba, singa tebadde enkuba wali badde olaba nti ekkubo lituukidde ddala liwedde. Tono ekyotera eno waliyo obutale obubeerayo buli lunaku ne mu wiiki, naye omugga guno nali nzizeeyokko ng'abantu bali sitaaka n'obusero bw'ennyaanya wali nga tebasobola kuyitawo. Naye kati kyamukisa mulungi nti basobolera ddala okuyitawo. Kyokka n'ebyobusuubuzi waliwo abeekyotera bye baagala mu Masaka City. Kitanga guno omuluka gwe gusemba ku njegoyego ya Kimaanya Kabonera, naye nga gwe gumu ku muluka mu City ogusinga okulima emmwanyi. Ate ebyuma gye biri mu kyotera nkakasa nti gugenda tuyambira ddala okuyamba abantu baffe bano kyotera ne Kitanga ne Masaka City okukonekitinga obulungi. Kyokka naffe ndowooza tujja kuba tuwonya omujjuzo kubanga bingi abantu bye baali badde banona mu Masaka mu kibuga eri ng'ekyotera gye kiri. Kati n'ebyokwerinda byabwe bibadde bizibu nnyo nnyo ng'omuntu olw'embeera nti omugga teguyitikamu kibadde kyangu nnyo okufuniramu obuzibu. Naye kati bwe ntunuulira enkola gye bagukolamu kitegeeza security egenda kuba etereezeddwa ate n'enkulaakulana yeeyongere kuba kati twetaaga buli kitundu nga kikula omujjuzo guleme kubeerawo mu kibuga wakati ng'ekiri e Kampala. Era njagala okwongera okwebaza mmeeya n'olukiiko lwe wamu n'ab'ekikugu. Tubadde tusoomoozebwa lwa mugga ogwo ng'amazzi mayitirivu nga bwe tuyitamu tumala kweyambula ngoye okusomoka eno ng'abaana batuuse olw'okusomoka olw'amazzi ng'olwolumu tebasomoka ng'amazzi mayitirivu balemererwa nga naffe abazadde tulemererwa okukola ki obbasomosaawo ne tulinda omusana gumale okwaka gamale okukendeeramu. Ng'obadde tumanyi kkubo lino ng'ojja n'okuma wali amazzi n'ogalaba nga gasazeeko nga bagatambuliramu gabakuma muno.
kati w'ekidduko batusobola kusala nga tuddayo twetooloola eri gundi eri Bukunda naye nga tugenda kumpi Kitanga naye ngenda kumala kwetooloola kuddayo Bukunda. Obuzibu bwe tubadde tuyitamu nga ekkubo terisomoka era nga piki tesobola kuyitawo, okuyitawo olina kuyisaawo bigere ate ng'olina kuddayo ne weetooloola kabonera osobola okuyitawo. Era tuli basanyufu nnyo okubanga ekkubo lyo lyawedde. Luli twali tusoomozebwa nga tewali kidduka kisobola kuyita wano mulina ekkubo, naye kati osobola okuyitamu n'okozesa amafuta ga 2,000 ng'ate luli odde osobola okozesa amafuta ga 5,000 ne weetooloola n'oddayo eri, naye kati tusobola okozesa ga 2,000 ne gatumala kutuuka we twolaga. Nnimiro babba ne ku lwaniko babba oba obubbi mu Kitanga bususse naddala era ku mmwanyi, babba nnyo emmwanyi. Situmanyi bwe tugenda kukikola ate nga kirabika nti bantu baffe bennyini abatuuze be bakola omulimu ogwo, ate ababa basongeddwamu ennwe ne bakwatibwa oba tonnatuuka waka ensonga tezinnaggwa nga yakusoose waka. Situmanyi bwe tugenda kuyambibwamu kuba tuyimiriddewo ku bulimi bwe tunaava mu byemmwanyi okuzibba nga badda ate mu bisolo nga nabyo babibba. Okulonda lwe kwaggwa obubbi bweyongedde mu bitundu byaffe. Emmwanyi ku matundubaali basalansale n'ogenda okufuluma ng'emmwanyi bazibbye, tebakoma kubba ziri mu luggya ne mu nnimiro babba ne mu mayumba sitowa ne bagamenya. Naye abaana abo bagezaako okukwata oba okuteebereza nti be bali mu bikolwa ebyo be babatwala ku poliisi bafuna okweyimirirwa ne bavaayo. Ekizibu kye tulina wano kya ttooyi ya gavumenti nga tugenda okusanga nga tulongoosa ettawuni nga tusanga empitambi mu bikuubo ne kasasiro. Tufuna abantu bangi nnyo mu ttawuni wano, tulinamu n'akatale naye tetulina ttooyi ya gavumenti. Tusaba mu abakulu abali waggulu mutuwe ttooyi eyo tuwe n'ekifo kye tuteeka mu kasasiro. Tujja kuva wange na ttaka lya kusaako toyireti mutuweewo ffe tugiteekewo. Ekyokubiri mutulage collection center we tuteeka kasasiro ng'ali mu bukutiya. Mukitegedde kasasiro w'ebiveera avunda musigaze omutwale mu nnimiro, ow'ebiveera n'ebicupa musibe bulungi mu kakutiya mutulage we tumussa. Manye nti every week nsindika emmotoka ekitanga nejjejawo kasasiro. Tuswala ng'omukyala weekubye eddikini ng'emmanja oli muvundu. Mukitegedde tweyonje si kungulu kwokka naye nawa ne munda nga bwe kiri. Twagala kifuula model town oba model small city eya Masaka city nga ye Kitanga. Kakati Kitanga ono twajja ne police kolas ali expensive, tukuba peva ne tupevinga okuva eri tugenda kola distance gye tupevingako mpaka ekibuga kyaffe we kikoma ne saidi eno. Kikye mugenda okukola mmwe bannannyini ebizimbe mmwe ensookerako. Njagala ofune plan as built nga bwazimba ekizimbe ekyo bagambe ebyokutereeza okikube plaster okiseeko olubalaza bye tutandika nabyo. Bw'omala okussaako olubalaza nze nzije ntandika okupeevinga nga nva wookomye olujja lwowe lukoma nkole ekkubo nteekeko omukutu ogutwala amazzi maama naaba sikoze.